njagala tulonde ne opposition chief whip. Ekyokubiri kyenjagala muteeka njagala nga awamaze okulondebwa ne balonda olukiiko olufuzi lukakasibwe opposition caucus yonna. Kugabo bwe tubaamu omuntu bwe tulowooza nti ayinza obutaweereza bulungi tumugamba aweereza awalala. Ekyokuna simanyi buzibu simiro kyantu bakifudde kinene kubanga okulonda kubi osinzidde ku ki anti kyembuuzi kyeŋŋamba nti nze njagala tulonde nsinzidde ku kwagala kulonda kati nange embuuzi okulonda kubi kubanga tulonda abantu ku byalo abakulembera ababooda bonna tubalonda abeerosi wano tubalonda ababeera ku nzizi tubalonda olaba ne papa bamulondera example gyempadde omuntu asinga okubeera very important mu ddiini zonna mu nsi papa gwe balonda nibamulonda. Kaakati bwe baba bamulonda tewaliwo nsonga lwaki ffe abali ku opposition tetulonda mukulembeze waffe. Ekirowoozo kivudde ku ki anti nina omutwe kati omutwe gwange gumpadde ekirowoozo ekyo lwaki nga tekiva mu mutwe anti nga tekivudde mu bbanga osinzidde ku mutwe gwange mulimu obwongo bwampeereza nendowooza nti kikulu ate nabadde sigenda lwakuba nakireetera eggulu naye nali sigenda kireetera ggulu nagenda kukireeta omulundi guli ogwaggwa kubanga constitution ekugamba nti wajjanga kubeerawo leader of opposition nekomaawo negamba nti parliament eneekolanga amateeka agalambika engeri leader of opposition gyalondebwa engeri leader of opposition gyafunamu benefits sakoye n'ebintu ebyo. Kakati kino kyenkola gwe mulimu gwennyini gwenina okukola ogwo gwe mulimu gw'omubaka yennyini ekyo kyakolera ddala ngezaako okuyamba okutereeza etteeka eryo bwe kiba nti okulonda kubeerawo ab'opposition bokka beerondere omukulembeze waabwe beerondere chief opposition whip ate tubeerewo okukakasa baminisita bano kubanga abaminisita bajja waliwo ekyaliwo nga nakayingira mu parliament etteeka liri ligamba rules zikugamba nti ab'ebibiina abalala bajjanga kwebuuzibwangako ani anaabeera leader of opposition. Nze mba ndi awo ne baŋŋa kati mpuuga Europe ate tebatubuuzizza mba ndi awo kati bamugobye nga kati nabadde ndi eyo nenga nyinza okuba no movinga wano etteeka kubanga n'essenyonyi nali ndi awo naga kati yono nenga nyinza okuba no njagala kuteeka ditereza nosanga omulala ne bamugoba mba nzize Kampala wategedde oli bamugobye kati baleese ono ogenda kumala bbanga kiguliteekateeka ekyebbanga si kyekikulu naye ngenda makinga sure nti nkiteekamu obwongo obumala ngenda kwebuuza ku basiniyazi bange bonna ate guno si gwe mulundi ogusoose okukireeta omubaka Sseggona ndowooza yali Sseggona mu palamenti oba eyo 10 n'ennuwagaba bagezaako okukola ekintu kikimu akati abantu abatagoberera nnyo balowooza nti kisoose kati bagezaako ne kitayitamu naye kati nze nsaba Katonda etteeka lino lyenjagala okutereeza ligguke era nabo nja beebuuzaako. Munnange olekawole ku ssaawa eno etteeka libalize nga ku ssaawa eziti ne ku bigenda mu maaso nga wendabye paliyamenti ya leero ng'ebadde yeebaza President Museveni eri mu kwebaza naye ate basekendazi ba motion ng'eri mu kwebaza Museveni nga basekendazi ba opposition olukala luwanvu lubadde ba opposition members so ffe kati olunaku lwaleero ffe abamu bwe tulanga etteeka erize ku ssaawa eno nga batunulira nti ba opposition namba ennene yerina okuba nga yeetuula tetwagala kugamba nti tulina kwekengera naye olunaku lwalwa opposition nga emu yeri mu kabineti ya Museveni egamba nti bannaye ffe ba ministers kati mu mbeera eyo twebuuza olumu eri mu kabineti ya Museveni opposition atulina kyo amanyi nti nno ate ebibiina ebimu ebya opposition bibikola kabineti ya Museveni tobiwulira nti UPC tulinayo ne DP ddala butereevu erimu so bwe tulaba nga mu kaseera bwe kati nga kekaze nga ssaawa ya kulonda opposition nga opposition yawamu
nga bamanyi abamu tumanyi n'essaawa eno kati gye bakolera wabawo okwetegereza obuziba kwe tusaana okukola naye kirungi wadde tubeera mu parliament bannayuganda obuyinza bumaliriza nga bwabwe nga bwe bayongera otusunsula engeri ensonga gye tulazirabamu kubanga nkugambye ne parliament gye tutambuliramu olumu tutuuka ekiteeso ne tugamba nedda bannayuganda baganya okuteeka bilioni 8 kibe nga kibuweebwa muntu omu ate bannaffe abakubiriza parliament nedda bagambye abakulembeze bagambye Honorable Mwakirese munno gw'oli naye wano atali mu gavumenti y'NRM era mukulembeze munno ku ludda olw'obula gavumenti yalese ekiteeso ate lwaki okisiigiiri nkugambye olunaku lwaleesaawe ne bigenda mu maaso nga byendabyeko ebiri mu ggulu kubanga saagala ntandike kugamba nti essaawa eno waliwo 100 ku 100 kubanga simanyi birowoozo ki nga wetwekengera nabo olinza okuba nga tokimanyiiko tiwaliwo n'ekiteeso mu maaso ekijja ekyagala okuggyako bannayuganda obuyinza nga waliwo parliamentary system nga ffe ba MPs 5 nga byebisalawo president nga president akyasalibwawo bannayuganda nga ffe tusalawo ba MP babagibwako bameka ne basooka batuuzibwa awantu nebanga balonda system so olumu ku biteeso ebigenda okutandika okujja ku ssaawa eno mu kaseera bwe kati nga bannayuganda bakimanyi bulungi nnyo nti ekizibu kya Uganda si mateeka naye yengeri Uganda gyetambuzibwamu gyeddukanyizibwamu kubanga ffe tugamba ekizibu kiri ku presidency engeri Uganda gyetambuzibwamu era ebiteeso byonna bye tulaba mu ddakiika eno ng'oli yamalirira n'agamba mu 2026 tutayagala ye kula opposition so olumu tulina ebintu bye twetegereza ku ssaawa bweziti ne tulaba engeri parliament gyetambulamu ne tugamba Bannayuganda batwetegereze nnyo toyaziza nnyo Honorable Bagala kanzire gy'oli sitebedde ekibuuzo ogambye bagamba nti abanuupu ffe babalwana mu kiteeso kya Honorable lumu mutagetinze bo ne gwe ekiteeso kiraba otya nti baani be tutagetinze Honorable Ssenyonyi abaddeyo naga nti tebugenda kubajja ku mulamwa n'ebiteeso ebireetebwa mutuufu kakati ku nsonga y'ekiteeso Honorable lumu abadde eggulu n'asaba aweebwe obudde agende akole ku nnongoosereza mu tteeka lya parliament ebyenzirukanya y'emirimu gya parliament oba administration of parliament act n'ekigendererwa ekyokukyusa mu kawaayiro akwogera ku kulondebwa kwa kulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament okulondebwa kwa nampala w'oludda oluvuganya mu parliament tumuyite chief whip oba ne leader of opposition kakati ekiteeso Honorable mukyaleese si kipya Honorable Wilfred Niwagaba Honorable Segona Medad actually mweyo parliament Medad yali akolanga ssaabawooleza w'oludda oluvuganya gavumenti mu parliament bw'awagira ekiteeso ekyo cabinet n'etuula shadow cabinet n'etuula bwe yatuula noze yali Hassan Caps Fungaro n'amugamba nti nedda toyinza kukola jjukira that time Medad ye teyali mu FDC bano ba Semoju nga be ba FDC be ba leader of opposition yamugamba nti ekyo tekizze mu good faith kati nga kirowoozebwa nti oba oli awo Medad yali awagira ekiteeso olw'okuba ye ekibiina kye si kyekyali muki mu buyinza mu kifo kya leader of opposition era mu shadow cabinet eyo ne bamugamba nti nedda olimba ekigendo withdrawing support yo eri ebbaga eryo ennongoosereza eyo kakati Medad n'agamba nti mbawadde mwenna ekitiibwa naye bye mwogedde opinion oba birowoozo byammwe nina eddembe okuwagira ekiteeso bwe mba mpulira nga kyekituufu n'agenda mu maaso n'okukola ki n'okuwagira enkyukakyuka eyo naye ndowooza bano Ssemuju simanyi bwe baakola ne babaako engeri gye boogera ne sipiika simanyi kyabeerawo awo sikyajjukira but somehow ennongoosereza eyo teyakola ki neefa ekyo kyennyini Medad kye yali awagira Niwagaba ono naye kyaleeta ng'ayagala nti leader opposition mu kiseera kino etteeka ligamba etteeka kati kyetukola nti ekibiina ekisinza ababaka abangi kyekireeta leader opposition era kyekireeta ne chief whip ne kawo opposition chief whip kati ono kyagamba nedda ababaka bonna bakole ki balonde essaawa zino sisobola kugamba nti nkiwagira oba sikiwagira essaawa zino afunye liivu agenda ateeketeeke ajja abitugambe bw'anaabitugamba tumubuulire
ensonga lwaki tetuwagira n'abanaawagira boogera ensonga lwaki bakola ki bawagira ekyo kyekiriwo kuba kati bwe tudda wano okubaganya ebirowoozo ku kyo kijja kuyingiramu ebyobufuzi bingi nga tekinnaba nakukola ki nakubeera nze nga bwe nkugambye buli mberebezi gy'olaba mu Uganda ngiteeka ku muntu omu era tulina kukola bukozi nnyo okweggyako omwami Museveni ebirala binaatereera Honorable Sembyo agambye nti etteeka weeriri naye kati ekyo kikulu tulina n'amateeka 10 nayinza oluusi mu bulamu bwange nkulemberwa nga 2 oluusi nesigatunula naye nga byonna kiriko ekirungi kiriko ekikyamu oli ajja kugamba kirakuleeta enjakukanaayokana mu palamenti nabino ebyaffe byaba commission bano baalondanga baabalonda naye bw'otunuulya era bwe twali nga tuyisa resolution ekyankwazi tugamba naye bino ebintu ebiri naye lwaki ate byakyuka oluyimba lwakyuka so nze for purposes okuyiga n'okumanya ebintu ebitambula Honorable Lumwale etteeka twongere okulyetegereza byonna byonna gye kinaggwera okujjako nga bano bajjeeko Museveni omanyi kati ebizibu byaye banaabana kujjako Museveni era bw'obabuuza kujjako ki era gye kiyingiramu nekyo gye kiyingiramu nze nagamba aba NUP balina nnyo okuyingira mu FDC byetwayitamu webatatuigirako lukimu bajja kiyitamu nga tebafuna ebisago byebyo etteeka eryo fe abaali bawagira muntu bwebamala okutuwangula banti tebangoba naye windi kizabakwatibwa nsonyi kidoga ekifo bakitwale note kinona windi kiza ne bamugoba sisiri ogwa mugenzi yali commissiona kati ate nze ne bandikako ate naze nyina okuja mu palamenti bagobe pate nze bwetumye abaka ba palamenti ab'opposition bonna mu palamenti n'abenaale nga kwebali ne bagamba nti obukulembeze bw'FDC najja nankuuma bwali bukoze bubi ne batuzaayo ku tteeka etteeka lyennyini ligamba nti leader of opposition administration of parliament act ajja kulondebwanga party eri mu opposition ajja kulondebwanga elections naye nze nakati nkyakiwagira ekiteeso kyalumu sikiwagira ekyalumu tekiwagira sikiwagira kubanga ne luli nakiwakanyanga medad bakireeta nenewaga bangamaga nti parties ebintu bibiri tugenda okufuna butukeera ku nkya ne bagamba nti opposition bagende balonde leader of opposition n'omulonda nga tava mu party tunaaba tukyali mu byabubina ebyo tunaaba tukyali mu byobufuzi ebyebibiina ebingi ate nga kisoboka oba mwe ab'opposition abasinga obungi ne mulonda tugambe bagaye tugenze kulonda ku banoopu ne mulonda omuntu ng'ate agenda mu lutalo n'abanoopu olwo muba mugenda kukifunamu ki omulundi ogwo nakiwakanya nekulu era nja kukiwakanya ono principle ekisooka etteeka terigobere etteeka ligamba kulonda terigobereddwa ne kati lyagobererwako omundi gumu mu ntandikwa nga Professor Okengala tigalondebwa okuva olwo ne FDC ne Parliament bonna nga teri yaligoberera twatuulanga eri netwefunayo Parliament bwetuuza nduga tumulondedde najja nankola etteeka ligamba kumulonda naye nze okutya kwange kwenyina nti bwogamba nti tugende enuupu etuwa abantu tulondeko oba ffe tugende mu nuupu tweronderemu tuyinza okulonda Kagabo kakati etabu negwa ate munakibiina lwaki tuba tulonze Kagabo lwaki sisse enyonyi ange tuyinza kubanga tuyinza okulonda kufuka kwakwesimbawo sonolwekyo abanuupu nze sikiwagira naye n'abakulembera ebibiina balina okubeera reasonable nga balonda abantu abanakulembera bannaabwe ne bataleetawo mbeera ereetera kyalaga walaba odongoto era etteeka kata liyite nalwana n'etteeka eryo linjogera ebigambo ebikamu
kubanga nali ndaba nga liringange erigendererwa overthrowing the party in opposition. That was my view then. Nekati Dumune waba lireze mutima mulungi bisobola okukozesebwa yensonga lwaki nawe kanyeteeka lya mama linsereko wano ku emugandi gavumenti yetulimu bw'oleeta etteeka n'ogamba ekwata abantu abakwa social media egenda bakwata ne bati balina kye bakoze. So mubeera mwe tuli on the matter of principle kubanga nze manyi Museveni agenda kugenda tukeere ku nkyanga party eri mu opposition kuze naali mwenza n'okutabe kanu yakulemberanga e Kenya nene mu opposition katerimu tunzokera ku nkyanga ne naali mutekyali olaba nano Museveni yakera kuyomba buli lunaku abuuza kitawe giri wagenda ababuuza Museveni lwagenda bwe mwagenda bafa abali wanaabana gundi wagambye Brandon niyerabira n'abali ewaka baasula nabo bamugabo genda toyanzize nnyo toyanzize kusibulidde ddala honorable musibola batuliriza tusigaza dakika 2 abatuliriza